Wetugenda mukumu nambadde nkulaga abamu ku abo baakumye omuliro mu bantu muli Tommy Robinson yalina abagoberezi ku kibanja kye abawera emitwalo 800 ebigambo bye byabadde bya busagwa ng'aga nti gavumenti ya Labour Party ekkiriza abagwira babatwaleko ensi yaabwe ate nga abagwira abo bamutawaana violent hostile aggressive migrants bwe yabayise ono olw'ebigambo bye ebikawa ng'omususa mu Maachi wa 2018 X ng'ekyali Twitter yali emugobye ku mutimbagano guno era n'emugobera ddala permanent ban muga nti tolidda wabula nagaga Elon Musk bw'agula omukutu guno ate n'amuzzaako mu November w'omwaka oguwedde kakati gwe mukutu gwe yakozesezza okwongera okuma omuliro mu bantu abalala abakumye omuliro mu bantu mulimu MP omupya Nigel Farage ampuliriza Nigel Farage yalwana nnyo okujja Bungereza mu European Union bwe yagenda mu European Union Parliament mu 97 mu kwogera ku okwasooka yategeza abaka nti ekindeese wano kujja Bungereza mu EU era Bungereza bwe mala okuba akalulu okuvaayo oluvannyuma lw'emyaka 2 n'addayo n'abaga nti bannange kye nabagamba nkituukiriza kakati kwe komawo mu kulonda kuno awaka yawangudde ekifo ng'omubaka mu Parliament kakati ku kibanja kye kya X yawakanyizza okunyonyola kwa polisi kwa polisi bagibuuzizza nti ettemu lino ery'omwana w'emyaka 17 tulitwale nga kikolwa kya butujju polisi nega nti ate wali kiraga nti kino kikolwa kya butujju kati ku kibanja kye kya X omubaka Nigel Farage yawakanyizza okunyonyola kwa polisi naga nti enyonyola yamwe tematiza ekyamazima kino kyabadde kikolwa kya butujju kakati abo n'abalala be baakumye omuliro mu bantu era bakyagenda maaso kuma omuliro mu bantu bajje beekalakase bateeke gavumenti ya Labour ku bunkenke baga nti esaanye okubaawo n'ekyekola eky'amaanyi ku nsonga y'abagwira mu ggwanga erya Bungereza tebakyafa nayo nti amawulire amatuufu gaazuuse nti ono Mungereza Kaswa yazaalibwa Cardiff yadde bazadde be bava Rwanda kati ejo tekyali nsonga gye bali mu bufunzi eno bagikozesezza nga manduso okutuukiriza ebigendererwa byabwe Nigel Farage n'abalala ndi amawulire amatuufu ne bwe gazze ku Lwokuna bano bo tebanazikiza okwekalakasa gye kwatandikidde e Southport omubaka waayo Patrick Halley yategeza bannamawulire nti ekyamazima abaakoze effujjo mu constituency ye gye lyatandikidde ate baavudde walala bwe baawulidde ettemu ne basalawo bajje bakozesa omukisa ogwo okuleeta obutabanguko yagenda nti the protests were led by people from outside the town era naga nti bano bazze mu bibinja ne bajjira ku gaali z'omukka mu mamotoka ng'ekibaleese tewali kirala kukola fujjo kutuukiriza ebigendererwa byabwe ebyobufuzi thugs who had got to the train and used the deaths of 3 little kiddies for their own political purposes. Used the deaths of 3 little kiddies for their own political purposes. Bye bigambo by'omubaka w'ekitundu Patrick Halley ebizibu bino gye byatandikidde ampuliriza ettemu nga libaddewo ku bbalaza ku Lwokubiri abeekalakaasi bazze ku nguudo e Southport poliisi bwe yazze okuuma emirembe ne batandika ogikasukira amayinja era okulwanagana kwe kutandika abakwatiddwa bawera mu kiro ekikeeseza olwaleero poliisi ekakasizza ekutta abasobe mu 9 ne bw'ogatta abazze bakwatibwa okuva ku Lwokubiri bali mu 10 abapoliisi abalumiziddwa ku lunaku olwokubiri lwokka basoba mu 5 nga batunka n'abeekalakaasi ku Lwokusatu abeekalakaasi enteekateeka zaabwe ne bazitwala ku ddaala eddala ne bajja ne ku ofiisi ya Ssaabaminisita nga bakutte ebipande nga beekalakaasa nga biriko obubaka obw'enjawulo ebipande ebimu bibadde bigamba save our kids
taasa abaana baffe bubaka badde babuweereza butereevu Ssaabaminisita waabwe omujja Keir Starmer. Obubaka obulala nga bugamba we want our country back, titwagala tweddiza ensi yaffe. Mbufunze ng'alinga abagamba ensi yaffe waliwo abagitututteko abagwira, kati twagala okugyeddiza. We want our country back. Okwekalakaasa tugenza okuyingira mu Lwokuna nga kusaasaanidde ebibuga ebirala jjo ne kisukka bususi kubajjukira abantu abasinga ku Lwomukaaga baba tebagenze na kukola, ne kibawo omukisa okwetaba mu kwekalakaasa ate okwetabiddwamu abamenyi b'amateeka nga bo olaba bulabi ng'ekyabalese tewali kirala. Bakuta amayinja bali mu kumenya makofulu okuyingira zisemaduuka, bayingira amaterekero g'ebitabo, baganyaguludde, bagakumyeko omuliro, emmotoka baziteekedde omuliro, embeera neeyongerera ddala okutabuka. We tutuukidde ampuliriza olunaku olwaleero, poliisi ey'e Bungereza etegeezezza nti eyungudde abawanvu n'abampi abasoba mu 4,000 okuyambako okukakkanya obujagalalo buno naddala obwo obuteekebwateekebwa olunaku olwaleero. Ssaabaminisita wa Bungereza Sir Keir Starmer okuva obwegongolo bwatandise ebigambo bye azaabiddingana nga bifaanagana nti tajja kukkiriza bumenyi bw'amateeka kwegiriisiza mu nsi gy'akulembera, era n'ategeeza poliisi nti muyina obuwagizi bwange bwonna okukakkanya obujagalalo n'okulwanyisa abamenyi b'amateeka abo. Kino kigambo kikulu okuva eri Keir Starmer owa Labour Party olw'ensonga nti Labour Party e Bungereza etera okutwalibwa ng'ekibiina ekitiitiibi abagwira era ekitaagala poliisi ebakwateko. Kaakati Keir Starmer agamba poliisi abamenyi b'amateeka be yayise violent thugs tetugenda kubakkiriza, obuwagizi bwange bwonna mu bulina okubalwanyisa. Minisita omujja ow'ensonga ez'omunda Yvette Cooper naye yavumiridde bino ebigenda maaso okuva ku lunaku olwokubiri. Yakiyise thuggery and criminal disorder. Yvette Cooper bw'akiyise ekigenda maaso, takuyise na kwekalakaasa, thuggery and criminal disorder. Wabula n'asuubiza nti buli yeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno agenda kukisasulira. Anyone involved in the ongoing violence will pay the price. Ye mukyala Yvette Cooper, Minister w'ensonga ez'omunda. Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. Nti obumenyi bw'amateeka obw'ekika kino tebujja kukkirizibwa ku nguudo zonna mu ggwanga erya Bungereza. Ampuliriza ebibinja biwerako ebitaagalira ddala bagwira ebikumye omuliro mu bantu bano okuva ku lunaku olwa bbalaza ng'ettemu lino libaddewo. Ekimu ku bibinja ebibadde ebisaale kye kibinja ekya Patriotic Alternative ng'omu ku bakulembeze baakyo abamanyi ye David Miles. Era ono yalabiddwako e Southport ku lunaku olwokubiri ye kennyini nga yeenyigidde mu kwekalakaasa ng'avumirira ekyabadde kibaddewo. Yadduse zambwa David Miles okugenda Southport era ne yeekubye ebifaananyi ng'ali n'abeekalakaasi n'abisaasaanya ku mutimbagano. Waliwo n'ekibiina ekirala era nakyo ekisaasaanyiza ennyo obubaka obw'obulimba ku mutimbagano ekyakazibwako British Movement. Ekibinja kino era abamu ku beekalakaasi mu bifaananyi bye batambuziza ku mutimbagano balabwa nga bayina ebipaapi oba tubiyite tatu oba tugiyite misale ku mibiri gyabwe nga naye emisale egyo giriko akabonero ak'ekibinja kino ekiyina ebyafaayo ebyokkola obulumbaganyi
kubagwira n'abayisiraamu mu ggwanga erya Bungereza nabo mu kwegugunga kuno balabiddwako nnyo. Ekibinja ekirala ekibadde ekisaale era ekikyali ekisaale mu kwegugunga kuno kyeki English Defence League. English Defence League ampuliriza yatandikibwa mu mwaka gwa 2009 era ize yenyigira mu butabanguko bungi. Yatandikira mu kibuga Luton. Kakati bamemba mu kibinja kino bakola effujjo erya buli kika. Mu byemizannyo tiimu ya Bungereza enaasamba bebamu kwaba bakola effujjo. Kirabu ez'enjawulo nga zinaasamba ziri ku mbiranyi bebamu ku bakozi b'effujjo. Ne mu byobufuzi bebamu ku bakozi b'effujjo abataagalira ddala bagwira. Kakati Tommy Robinson gwenjogeddeko y'omu ku batandisi ba English Defence League. Era ampuliza nga bwe nkunyonnyodde nti English Defence League etandikira mu kibuga Luton mu 2009. Kati embeera gye yatandikiramu mu kiseera ekyo waaliwo bamemba nga bava mu kibinja ekirala eky'omutawaana ekya British National Party. Kakati beemulula okuva mu British National Party ne bajja batondawo nga beegatiddwako abalala ne batondawo English Defence League. Nga bw'okiwulira ekigendererwa kyabe balowooza nti Bungereza ejja kusaanawo, kati buvunaanyizibwa bwabwe beewa obuvunaanyizibwa okutaasa Bungereza obutasaanawo ng'abagwira bagitwala. Kakati emabega eyo mu kibuga kino Luton muze mbeeramu embiranyi empitirivu wakati w'abantu bano abataagala bagwira n'ebibinja by'abagwira saako n'abayisiraamu mu Luton. Ampuliriza onojjukira nti Bungereza ne Amerika oba Bungereza lyerimu ku mawanga agawerekera Amerika ng'egenda e Iraq. Kati abasirikale ba Bungereza bwe bakomawo okuva mu lutalo e Iraq, aba basangibwe Luton mu kudda waliyo ebibinja by'abagwira ebyakola okwekalakaasa okw'emirembe nga babavumirira olw'okugenda okwenyigira mu lutalo olw'e Iraq. Kakati aba British National Party nabo ne batandika okwekalakaasa nga balwanagana na bano nga baga muyinza muti obutassa kitiibwa mu ggye lya ggwanga erya Bungereza. Babadde ku mulimo bataasaffe ate bakomawo ne mutandika okwegugunga ng'ate ffe twababudamya wano. Kakati British National Party neefuna abawagizi mu kaweefuba oyo, naye nga kaweefuba alimu n'okusiga obukyayi ku bagwira n'abayisiraamu. Kati obukyayi obwo bwe buvaamu okutondawo English Defence League ng'omu ku bakulembeze baayo ye Tommy Robinson. Era mukumu ku kwekalakaasa okubaddewo mu wiiki eno mu bibuga ebimu abantu babadde beekalakaasa nga boogerera waggulu n'erinnya lya Tommy Robinson mu bufunze nga balinga bagamba nti ye yabakunze bajje ku nguudo beekalakaase nga bavumirira ekyabaddewo ku lunaku olwa bbalaza abawala 3 bwe bafumitiddwa ebiso ebyabase omuvubuka ow'emyaka 17. Ampuliriza katuwumulemu katono. Okutiisa okw'amaanyi otegera nti tagambibwako, taddibwamu, tayanukulwa, tawakanyizibwa, tomuziimuula, tomusongamu. Kati abo be bamukumidde mu bwakabaka bwe obwa Bobi Wine mu empire ye be bamukumidde awo otegera Katonda naye Katonda alya Bobi Wine Katonda munuupu. Bano abaana abaagala nnyo bamukoledde kinene nnyo. Njagala nkutegeeze abo abasajja abava mu DP mama senga Bobi Wine bamusuula dda ku ttaka.